Azawi statement zali mu kwogerako wawuliza olimba lwa Lutalo waje tugenda ayogera ku mbeera z'abantu ennyambala embeera gye tubeera mu society kitegeeza yalwanirira abantu bawansi awoza akitegeera kati Azawi ali mu kwogera ku bintu byennyini nti waliyo abantu abatono akakundi k'abantu abali mu cooperating eggwanga waliyo akakundi k'abantu akali mu kunyunyunta eggwanga ngwetugamba nze nabiyimbako wayimbadde ennyimba za laavu lwaki okyaziyimba oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egwa makerenda ensi nyingi ezigenze maaso n'okuba nti zikola ensimbi kusemazinga wa Africa zino z'ensi 10 ezisinga obugagga wuliriza Uganda eri mu kifo kyakumeka mu nsi 10 ezisinga obugagga mu Africa mu kifo ekisooka waliwo eggwanga erimanyiddwa nga Mauritius eryo ndoza liri ku kayembe kano akafirika eno bwewati balibali ekyokubiri wadde nga Libya etawanyiziddwa nnyo bingi nnyo ebize bibaawo eri mu kyakubiri ekyokusatu waliwo Botswana ekyokuna Gabon ekyokutaano Egypt ekyomukaaga Equatorial Guinea onababulira ku mukulembeze waayo amaze emyaka 4 n'omusobyo ate nga akyabatwala ne mutabani we ye vice president 246 ekyomusanvu South Africa ekyomunaana Algeria ekyomwenda Tunisia then ekyekumi Morocco oba onoonya Uganda gwomanyi gyonna agijja naye nga byebyo ne East Africa by the way East Africa tetuyinaamu nsingaga kutuuka ku ekyo kale tubeeye yabasiddyo omususuziri erinnya agaliwo omukutu kwe tuli ndi ne Xegawa Junior jababuuzaako tugambe ebigambo Wizo manizo yajidde mu kyambalo kya Piero yu ku stage. Nza awimbi Uganda yabasinga okunsanyusizaawo. Bwe yabadde ali ku show ya Africana. Ya iso kabadde wano mu kifuba wano bweka tupatyo singa Wizo manizo wamusanga ng'ekyambalo kye banaba kitunga n'omugamba awizo ogenda ku stage naye twali tusaba oyambala ekintu nga kiriko stop corruption. Oba stop heavy taxation of traders. Yandi kugambye toyeta byabufuzi mu kivulu kyange. Yandi gambye ekivulu kyengena musi kyakwawula abantu sagala byabufuzi byo bireeta muki byawula abantu toyeta mu show yange kati gwoba oyagala yandi gambye oba oyagala gwe kyambalo ogende gwe kalakase nga bwe oyagala naye nze sagala byabufuzi tonyingiza bintu byabufuzi tegeera nakulaga nti kineno kya patriotic league kyo kyamba tekyawula mbantu era ebyo si byabufuzi basi yakuleta byabufuzi mu bivulu bebana Uganda bebayimbi ba Uganda nti kati bo ba manstalingawo awo kuudisa abana Uganda nti bakuletera okulowooza nti ekintu kyonna kyokolanga kirwanira abana Uganda ebyo byabufuzi kasa kibanga kyakulwanira abana Uganda kyakuboogerera obogenze byabufuzi kati ate waliwo abakijene ku level eri nakulaga nti kati ate buli woyogera ku ebyo oba wagira Bobby Wine automatically amanya Shuaman Xegawa nga bulijjo kale tuwetyo wetujja okuyita mbufu bwe bumu olunaku lwali lwakubiri Faiza wa KFM Bernard Ewal Oluport Thomas n'abalala bangi koza bwe baali bafigazi abamanyiddwa n'abalala bangi bagenda maaso n'okuba nti no basimbibwa maaso g'omulamuzi eyagenda maaso n'okuba nti no abawa bail waliwo omulala gayi gwe bazzaayo olw'ensonga omuntu eyali azze omweyimirira baakubamuko ebituli mu information ye gye bambi naddizibwayo but abo benjogerako be baakwatibwa ku lwa match to parliament so abasinga bagenze maaso n'okuba nti baweebwa bail tho omwana mulenzi Sam Okanya gundi Mighty Family oyo ate yaddizibwayo ye teyagenda maaso nakubanga akolera ki aweebwa bail mu buufu obwo match to parliament bwete we yatambula era abagenda maaso n'okuba nti no basibwa bejjeerezeddwa babaweereddwa bail tekitegeezebwa nti bejjeerezeddwa wabula baweereddwa buweebwa bail ne bafuluma mu mbeera efaananako bwetyo omu ku ba public figures abalwaniridde nnyo abaana bano n'abalala ye Azawi era ng'ekintu akiyimiridde busimbalaala zenna atoba n'abasajja paka lasti mubamu kube yatoba nayo mwe muli ne ba seggwanga b'eggwanga lino mu music industry okuli Bebe Cool okuli Chameleon okuli Eddy Kenzo Musuuza Azawi yabagumbulula era abamu bakoze reactions nga n'amanya gaabwe tegaakoneddwako abo tujja kujjawo batusooke ne mwana mulenzi Eddy Kenzo nga addamu Azawi yamugambye nti Azawi mwana muto
bo bayitayo ddeeyo era ebiddako byonna babimanyi. There you go tutandikirawe wedi Kenzo ne Azawi. First of all, Azawi ndowooza ali eddoboozi ttuufu okujjukiza abayimbi nti bakoze eki basirise mu nsonga ezitambula mu ggwanga nti abakuba muntu mulala kinsa we yagezaako byogerako abamu bamugamba oyo munyi wanjaga kisegero omukwano gwa Bobo ate yandiyogedde ki oyo yaggwako yakubwa bw'atyo bigayi wabyogerako bagamba oyo yagwa naawe anoonya kambaaka kitegeera endongo yamuggwako kati Azawi ndowooza ddoboozi ttuufu kitegeera liyimiridde busimbalala tomulabangako wa munnabyabufuzi yenna nti yali agenzeko wa munnabyabufuzi tomulabako nti oba yayimba n'ennyimba za politics nti abadde music we anoonya just buwagizi tanoonya ssente nti of course ali under certain management ey'amaanyi mu ggwanga endo ng'agirina ye one of kati biggest export betuna waneno muki ggwanga muziki ogwo gw'owulanga gugenda international kati tona kyogenda mwekwasaako aba abyogedde alina emirandira gino kitegeeza Azawi ya ali present nga kyetwogera nti omuntu okwogera ku biruma abantu tekikwetagisa sooka beera munnabyabufuzi oba tekikwetagisa kusooka kubeera ng'olina side gy'ogwa oba tekikwetagisa kuba nti olina ky'onoonya nti onoonya kalulu noonya kwesimbawo nina gwenkolera okitegeera kikwetagisa kubanga olowooza nolaba bawagizi bo nti naye abawagizi benzijjamu ssente abawagizi abampagira bo bali batya okitegeera nti Azawiri eddoboozi ki ettuufu then alina ebigambo byayogedde naye abantu abaze omuddamu tebabitegedde bulungi bo bayise buyisi ku ngulumaane nagamba nze kamudde mbuzi naye ebintu ebimu Azawi yayogedde byabadde sok technical nti alina semezi yakola nagamba nti abasajja bamwalya ssente zaabwe temukyasobola kwogera naye era bano we bazze okwogera kyebazeemu ekyazo kyeyayogedde bakonfamiza Azawi kyeyakoze tetukyasobola kwogera okitegeera nti Kenzo yatugambye nti woba oyagala nze nayimba olimba volongoto woba oyagala njogere genda oluwulirize nti kyekiri Azawi kyayogedde Yesu walwogera but wamala n'olya ssente n'osirika okyasobola olwogera olwo oluyimba bw'ogenda ku stage okyasobola oluperforming nga waluyimba lulwo okitegeera teri yalukujja ku luyimba lulwo naye ku stage osobola oluperforminga nti kati ezo statements bo tebaziwuliriza bayise kino kyeyagamba nti banaye nga musirise nga mukoze eki nga musirise naye nga Azawi muwala ali solid kitegeera ate atatya wabula asalawo nti ndi ku kigambo kyange kuma nti yazzeemu n'addamu ku Kenzo byayogedde n'amuyita Mafia nagamba kiruma ekitegeeza ebbanga lyonna tamala emirundi lyadayogera ba Mafia yali ayogera ku Eddy Kenzo mu politics waliyo ba Mafia baayo kati ne mu music industry tunayo ba Mafia nga bo babala wali opportunities tafaayo bazize zitya Mafia nga tebatera kulabika kati yo atansoba tukubira mu tochi nti ba Mafia mu music industry be bantu nansonga buli kiba abayimbi bennyini babamanyi naye nga batyo boogerako nti oyo gundi kubanga bujantu bagamba waliwo abantu abezise mu kkubo ly'endongo yaffe ekintu ekyo Kenzo nga bagikola ki saha gwetera owulira nga abasajja batudde mu ndongo kitegeera bagisuubulira bali mu ndongo basuubuliramu kitegeera bo bali mu kukola ki kati ye Azawi tasobola gaba Mafia abali mu ndongo ye Uganda abali mu gisuubuliramu obusuubulizi tebakyasobola kwogera muki omuntu kyeyandikoze eki kyeyandiyogedde but endongo bagisuubuliramu balya ssente z'abantu nti kino Kenzo kyayogedde nagamba nti ffe mutuleke mubeere mu byammwe naffe tukoleze ki nze yasooka mu struggle ekitutawanya ffe ng'Abannayuganda kwe kulowooza nti woba owagira gavumenti ekintu kyonna ekijja nga kiri against gavumenti tolina kyogerako nti bw'oba oli muwagizi wa opposition ekintu kyonna ne kiba kituufu nga kikuba opposition tolina kikola ki so ebintu omu byetaga just byetaga bwetaazi mutwe independent mind ogamba naye waneeno nedda n'okuba ng'omuntu n'ensooka n'ekitunira n'endaba neŋŋamba nti newankubadde mayinja nawe oyimbayo yayimba nti twala na nguzi naye tetwala na gavumenti ekitegeera nti ye Kenzo alowooza bw'oyogera ku nguzi bw'oyogera ku musolo omunene oyagala kujjako gavumenti oyagala kwekalakasa kwonoona bintu mu ggwanga lino eno ekyokusatu wagira Bobi Wine the statements ezo kati ye muli mu mindset alowooza Azawi bw'avaayo n'ayogera akiikirira Bobi Wine okitegeera nti bw'aba akiikiridde naye olw'okuba takyasobola kubeera na independent mind
alowooza buli muntu talina independent mind nti kati ono Azawi bw'ayogera tayogera ku lulwe alina baayogerera naye nga atayogerera Abannayuganda nti ekituufu kozi ogiraba weekola ki weeri okitegeera nti gwani yagamba nti bw'ona ayogera ku nguzi nti Azawi ayogera ku nguzi tayagala kujjako gavumenti wabula ayagala etereeze agala bintu system etereere okitegeera nti yesu owagira gavumenti oba toyagala eveko oba era ebirungi byekoze eki ne ekibi bino ebibi ebizze ng'olaba binyigiriza abantu bennyini bojjamu ssente tekikugana bikola kino agamba bannange tetubalinaako buzibu naye mutereezeeko wano kisuse lwaki sipiika wa paalamenti ssente zinene obwezi ne bwezi tizimuggwerako nga waliyo abaana abakaaba kino eno kitegeera lwaki ba MPs bangi bwe bati bafuna ssente bwezi ne bwezi kitegeera neoba tososodde oba MP wa opposition oba wa gavumenti as long as bonna bali mu paalamenti bafuna omusimbi omuyitirivu okitegeera okukyogera kuno gaba ababaka ba paalamenti bafuna kino nekiri bakola kino eno naye ate waliyo abaana abakaaba waliyo abasomesa abatasasulwa waliyo abakozi ba KCC abakaaba nti emyezi wekiteji tegikoze eki tekitegeeza nti oyagala gavumenti tekitegeeza nti oyagala nakujjako gavumenti okitegeera naye kati oluvannyuma nti Kenzo Azawi kiki alugambye nti baalya ssente ne babawako tasiki gye babakwasa buli muntu bw'ayogera yawetera mu Bobi Wine era kona lyamala litu ndowooza okitegeera nga principal limutuukidde nti ye tasiki ye gye baamukwasa yooli Kyagulanyi buli wavaayo ng'ayogera ku nsonga za ggwanga nga si za music industry awetera mu Bobi Wine lwaki alaba ng'okwogera kwa Azawi kimuteeka ttululu talina kyakikolaki tebamutumangako kwa Azawi newankubadde Azawi yayogedde ensonga z'amaanyi naye tebamutumangako kwa Azawi baamutumako oli oli newankubadde talina kyayogedde gwaweteramu newankubadde talina kyayogedde kubanga kati wadde Kyagulanyi talina we yeetaagisa nako kugamba mbu esanze Kyagulanyi neetaaga nange simwetaaga yaganze Bobi Wine simwetaaga okitegeera naye ng'eyayogedde mulala si mukwano gwa Bobi Wine ne statement ziyakola teyateeka mu Bobi Wine ndi Bobi Wine balwana ebintu byabwe bwe bali wangula tuli bawagira kati nga ye mentality yenfu nti gwe buli kimu olowooza kiba kyakulwana na kuwagira muntu kumbe waliwo ebimu ebyetaaga just independent mind ovayo n'okola ki n'oyogera kayade ye Lutalo yagambye n'ogamba fibye twabiyimbako dda nayimba oluyimba ensi naluyimba oluyimba wajje tugenda but nga iliyo senses newulayo n'owuliza ezo ennyimba oyo content taliimu alimba bulimbi kitegeera nti kati ye yafunye kuwuddisa Azawi statement zali mu kwogerako wawuliza oluyimba lwa Lutalo wajje tugenda ayogera ku mbeera z'abantu ennyambala embeera gye tubeeramu mu society kitegeeza yalwanirira abantu bawansi awoza kitegeera kati Azawi ali mu kwogera ku bintu byennyini nti waliyo abantu abatono akakundi k'abantu abali mu cooperating eggwanga waliyo akakundi k'abantu akali mu kunyunyunta eggwanga ngwe tugamanze nabiyimbako wayimbadde ennyimba za laavu lwaki okyaziyimba okitegeera wakola dde ebivu lwaki otugamba nti nze byonna biyimbako sikyabiyimba okitegeera then gwe lwaki olowooza nti buli bwe banakugamba yobaako kyoyogera bannange babimusirise eggwanga mulina abantu ababawagira abali eyo nga bakaba muveeyo muboogere ng'ogamba nayimba dde ennyimba Azawi yamaze yimba luyimba teyayimbye luyimba ayinza n'obutabiyimba nako but nga statement gyakoze ya mugaso nnyo gwe n'okusinga okukolaki oluyimba nti n'amanya nti embeera weeba ebaddewo bweti nze kanzije ngikoleki lwansonga buli myaka ebintu bikyuka gwe olwagala tujjukiza oluyimba lwayimba mu 2012 oba mu 2013 tuli mu 2024 Kenzo yayimba ebiwoobe naye akyasobola oluyimba kuba yagamba ensi eno tulimira nga myerere nti ennyimba ze basibira Bobi Wine oba wewe yakubira oluyimba kati obuzibu nti Eddy Kenzo yayimba ebintu yaluyimba mu system volongoto n'ebiwoobe n'abiyimba byayimba byavaawo kuba yagamba embeera etuyisa bubi baganda bange byayimba byakyuka mpulira byalabika takyawulira bubi kuba wali yagamba yayogera ku bantu betulonda mu paalamenti era system tennabakola ki tenakyuka system volongoto yayimbako ekyakola ki tas performing ku stage kiwaliwo ekyakyuka tibyayayogera bwe bamuziba omumwa ne ku stage takyasobola byogerako n'ennyimba ze yayimbanga ezize zennyini okitegeera then ye Lutalo watugamba nti nze ennyimba naziyimba ddazi twabikola akola dde bagambye Lutalo asinga Bobi Wine okuba nti yayimba dde ezennyimba ng'okubanga nakati akyasobola zivaayo n'aziyimbako nti ye yayimba oluyimba lwa
ghetto abafuzi baffe batulemye mu 2007 mu 2007 10 plus years Xegawa tugenda myaka 2 ng'oluyimba yalukola ki yaluyimba naye tekyamugaana newankubadde tenaba kujoyininga byabufuzi jajja agattako ennyimbe endala ezaali zoogera kiki ekiba kiriwo essaawa eyo nti buli ekyabaawo yabaawo kyakola ki naye singa ebiseera bwebweno yayimbira tugambire ku Jennifer singa ebiseera ebyo byatuuka ne bamugamba Bobi Wine Jennifer Musisa atunyigiriza naye musirise nagamba aze nayimba dda abafuzi baffe batulemye oluyimba temuwa muddeyo muluulize niyo okuba essaawa eyo kati ekyaliwo kya Jennifer kukola ki yalina okugattako eddoboozi eppya nedda kati ekiriwo kya Jennifer nyigiriza bannayuganda ekyo kankiteekewo Xegawa naye kati essaawa eno wayimba oluyimba mu myaka emabega kati essaawa eno enguze ekula buli kaseera ate kati etinta butinzi ababaka noba ne baminisa tebakyakitya nene ne kavidiyo kanabyeko omukazi omu nga nagamba yadayogera ku njala ebeereyo munawagirabye Xegawa. That's an old video by the way. An old video nga ne olaba eyo video nkadde nga ne bino byonna tebinnatabuka ekitegeeza nti ekintu kyo kizze nga kitako koyabagamba mwenjala ejja baluma ffe tugibbirako tegwa bugwe tugirabanga ejja naye tulinda tugibbireko. But the woman was very jolly ng'ayogera musanyufu nti n'abali mu gavumenti tebakyakitya. Waliwo ne minisita wano kati yava ne kwa minisita ayina ekifo kinene yabagamba enguzi weebaabo ffe tubeera mu mmotoka zaffe shock absorbers ddala teziwulira ebyo binnya bye mwogerako omupiira newe gufa leero enkya bateekako mupya. In fact that moment ku insurance ku ssente zammwe n'abagamba nti enguzi ffe tekosa ffe ekosa mmwe mubimanyi ebyo tetubiwulira. Biyinza okuba egyo emyaka byaliwo birala ebizibu ebyali biruma eggwanga kubanga ezo bizze byeyongerako bweyongezi kati akyenguzi ate kitabuse butabusi kati ate kyo ekyenguzi kiri so deep nti ate kyo kyaffectingira omuntu wa bulijjo bubi nnyo kisuula ssente y'eggwanga yo neefa complete value services nezigwa value ya ssente negwa lwansonga bwe zijja abantu batono nnyo abasobola okufuna ezo basooka ne bazigabana abantu yazo ssente zibanga zivali ekola ki ekeenyerera ddala kati ebiseera omuntu akugamba akulajjanya munnange twogerereko embeera ng'etabuse nnyo nti nze nabiyimbako dde ebyo nabiyimbako dde emyaka 10 emabega nabiyimbako dde emyaka owooza Azawi mwana muto Xegawa kati gw'obanga agamba nti akati Azawi tali mu stage eyogera ebyo Xegawa ninga ye obwongo kyawadde ng'agamba nti aweerere ejjo ojja kutuuka Xegawa nti ojja tukoka actually kyaba bategeeza nti naffe twayogera naye twatuka ne bakola ki ne batuliisa nti kati naye alinda alye naawe eringa olw'olujja ojja kukola ki ojja kulya onywe n'okunywa. So naye nga jasi abayimbi balina tuula butuuzi wansi ne bakitegeera ne bamanya nti ekituufu newankubadde nkolera gavumenti oba mbawagira oba nayo ne mikwano gyange naye ekibi ekiba kizze okukyogerako olw'abannayuganda tekinfuula awala na gavumenti tekinfuula akola ki ayagala gavumenti eno ekola ki evaako ensonga ezo ze zimu kuzaleetera abantu b'oku mutimbagano okwo okwagala ennyo omugenzi jjajja Yichuli nti newankubadde yali amuwagizi wa NRM naye nga alina n'emikwano gye ate egitali gyakusanaye ng'ekijja nga kyonna nga kiri ku muntu wa bulijjo nga taliiko nga kyobulungi kino kyogera ku sikolera Xegawa nti ng'akimanyi bulungi okwogera ku kibi tekikufuula akolera opposition oba tekikufuula nti oyagala kujjako gavumenti okunootingayo abantu nti banaye wano mutereeze nti enguzi yandibanga weeri mu ggwanga naye ate ku saidi ya palamenti yesusse ate nga bo ssente nnyingi ezituukira awo ate nga bebalina nosalawo ate ng'okimanyi ssente be basalawo ku bajeti y'eggwanga be basalawo ku nsaasaana y'essente mu ggwanga be batematema ensimbi y'eggwanga kati ate bwebanga enguzi evaawo kitegeeza awasigaddewo n'awabeera wakataki gw'okubayo n'okuyogera ku kya palamenti ekyo tekikufuula muki ayitayagala gavumenti tekikufuula wana gavumenti Xegawa bwolaba abasuubuzi banna abasuubuzi abo bemusiba mu kibuga gye musiba muzungira mu ssaawa y'ebivulu byammwe nga mugenda mutundayo tickets mugenda muyitaayita mu bantu basibyewo amaduuka nti bannange emisolo gitususseeko gw'olowooza wokyogera wagira Bobi Wine ng'ayinza okuba talinamu nadduuka mu Kampala Xegawa. So abayimbi just balina kubeera babeezi na independent mind okusobola okutegeera ebigambo by'abantu abamu nga EPAS byayogera okutegeera ebigambo nga Azawi byayogera Xegawa nsonga kati tetugenda kiteekamu Bobi Wine nti Bobi Wine ebiseera ebisinga buli waayogera
bagamba oyo munnabyabufuzi tajja ayandiyogedde ki oyo awatayagala Museveni oyo buli kimu kibi kitegeera kati waliwo abantu kati ate abatuyambi b'abayimbi abatali mu byabufuzi abavuddeyo ne independent minds zaabwe naye okubategeera olina okuba naye nga in mind zo teziri partisan nga ziri independent zisobola okwerowooleza kitegeera kulwansonga nti gw'osanga Lutalo David Lutalo nali mulaba biseera bya covid nga abeera ku interviews ezenjawulo nga yogera naye Lutalo w'ebyo ebiseera bw'omusanga n'owakati okuva Lutalo yayingira federation tebakwataganira ddala statement sindala nnyo ne Lutalo nga yabadde mukambwe nnyo yadde mukambwe kuba Lutalo babasiru yadde n'obukambwe bungi nnyo ng'ayogera ani kati jjukira mu statements Azawi mu mannya ge yayita olwedde n'erya Lutalo yakola ki bo balabanga Azawa abasetinga wali wennyini mu kibooko wakati yali abasindika nga abasindika mu public nadira ng'ojje kuba n'olija abajja ne boogera data mentioning alinnya n'agamba abayimbi naye kati ye Azawi yadidde amannya Azawi yali amyansa badde mu kimyanso n'agateeka mu public n'agamba naye mmwe abayimbi abanene naye nga tojja gamba nti mwemeka ne bakyali be bennyini baali nabo mu swangs n'agamba nti vinka nwagi ng'obusirise baali nawo muswango nti yakiri serious titojja mugamba naye gwatusindika mu public bwotyo bannobokolaki kati so abayimbi babeere ne independent minds bajja so otegeera ebigambo by'abantu abo okay nga tumaliriza ndabyeko ne epas naye abadde ennaku zino mukambwe nnyo okusookera ddala yagaana ogenda performinga ewa honorable tayeebwa olw'ensonga nti yaga yali tategedde bulungi agenda olaba nti ng'omukolo guliko President Museveni naganze bisobola bibeerako biri political and all that omanyi abayimbi balina ekintu kye beekwasa ennaku zino omuyimbi bw'agenda n'aperforminga ku kivulu kya munnabyabufuzi oba HNRM public n'enyiiga n'emunyiigira nga bagamba nze siri mu byabufuzi byammwe nze ndi mukozi wa ssente naye kiba kinyiiza public eyo ye kyatamanyi kiri bwe kiti bali bakuwa ssente ezo ogenda oba performingire lwansonga bakimanyi olina abawagizi baliwo abawagizi bagenda baleetera ku ekyo ekivvulu bo babateekemu message gye baagala okitegeera nti bakuwa ssente nga bakimanyi nti abawagizi abo singa obatuleetera ffe tubakyuse tubateeka mu message gye public kyekiginyiiza ekibanyiiza sigwa kugenda kukola ki wabula kuleeta abantu gw'oleeta bano abantu babakubemu empiso babateekemu message yabwe gye bakola ki bagenda nga baspreadinga message yabwe muggwa nga bagisaasaanya mu ki gwe n'ogamba banyiigira nze siri mu byabufuzi byammwe nze ndi mukozi wa ssente okitegeera omuntu okuvaayo n'ogamba nti waneno bw'oba okkiriza n'ogamba nti gavumenti njiraba eri mu kutulugunya abantu erina abaana abasibiddwa oliyo abaana abawambiddwa oliyo ababulidde ddala nga naawe obalaba obanga olina omutima nti guli gulumira ogamba sigenda kukkiriza kuleeta abawagizi bange kuba matiza gavumenti ne balimbelimbe n'ebirungi kuki ku mukolo wakati gw'otugamba nti oli muyimbi nnyo era oli mukozi wa ssente koni waategeka show n'agenda n'operforminga tojja genda lwansonga okkiriza nti koni waliwo abantu beyatulugunya ebibi byeyakola abantu byotasobola kgenda nga tobiwagira tojja kukolaki naye buli wobakuwasa nogamba kitegeeza naawe owagira ebikolwa byaki newankwadde ebyo byobiraba naye osalizowo naawe otwaleyo abantu babawagizi bo kubanga gavumenti esasula abantu abo bayimbi abo nti bajje just kujja performance basasula nsonga twagala tukuŋŋanyizeeko abantu era ebeeranga tubeeko nekyetubaeranga nti banaye gundi mujje spice gyali fiiki gyali kenzo gyali gundi gyali abagizi abo bajje olwabo abayimbi kati ekinyiza public nti gwe bakozesezza okuwuddisa audience okitegeera gwe ddobo lye bakozesa okuloba ye eri abantu ne bakola ki ne babasikayo kati baliwo ne beebuusaza ne bagamba ffe tuli mu byabufuzi byammwe nze ampadde ssente wengenda wennyimba ampadde ssente wengenda wekola ki wengenda okuyimba sente zafuse za kibi omuntu taalye ku sente za kuyimba kituufu opafominga naye ng'osose n'okola ki n'olowoozaamu kitegeera naye buli wekituuka ku kyokwogerera abannayuganda ng'ofunawo excuse awo bwekituuka okwogerera mu bannayuganda nga oba kyakola ng'ogamba ebyo byabufuzi naye bagamba nga tewageze no performing eri ndyanze eri mba ngenza kwekolera ssente okitegeera kitegeeza oli mu kuwalaga nze mulina eggwanga lyammwe ndi musuubuzi ebisigadde tebinkwatako abayimbi bano babalina okutya nti omuyimbi bw'akola statement obuzibu bambi
kati nze njogera ku lw'abayimbi wadde siri muyimbi abayimbi bano bandibanga balina okutya olaba ebbanga Azawi lyabadde apositinga ebintu bye bana abafuzi badde babyeripako ne batambuza message nga bagikasuka wala nnyo kati kituufu kirizagaana mulimu omuyimbi kati ngo Eddy Kenzo amanyiddwa ye side eri anti emuwadde kasente akawerera ddala kati bwakeera ng'alaba enguzi bya ddala ekuba abantu n'ajogerako ate jasanga nga Bobi Wine akutte positi ye agitadde wano agamba naye kyekyo twongere tukole tulwane kati ate ebyo yaba tabyagala ekizibu ekiriwo nti nga tunawana tukakozesa nti Kenzo nti bayimbi tibanabyogerako kikyaba tayagala naye ate ebiseera ebisinga tuba tulowooza nti batya ebintu ebyo tebajja byogera nga naye ate waafuddeyo okwogera ate bano abalwana bakuba kyekibi ekiriwo okyegera nti buli woovayo n'otulaga nti osobola okubyogerako kitulaga nti nebino ebisigadde osobola byogererako ddala okyegera kyova lwaki olowooza abantu nnaku zino tebakyadimandinga nnyo shiba gwawedde nga tebamudi shiba vaayo oyogere shiba vaayo lwaki from day on yabulaga nti ebyo sisobola nabyogerako oba side y'opposition oba ya gavumenti nedda sibyogerako negwe buli wova nolaga nti osobola byogerako n'okuba opposition n'obakubamu ebituli bwe batuka nga waliwo ekiriwo mu ggwanga naye kago osobola byogerako ebyo ebintu tobitya nekino kyogereko nti nze ate nze awo esibyogerako nze sagala byabufuzi bulabula naye wekituuka nga chansi yakola ki kigera lwansonga nti wekiba nti Kenzo tasobola bikola ki lwaki ku kya gravity ng'abanja kyagulanye eddwaliro awo yasobola okugattako eddoboozi Shigera yali asetinga bwawanga tasobola oli mukubanja eddwaliro ogattako eddoboozi ne mu kugamba nti bannange yalumirirwa abantu bafuna obujjaja kati lwaki tolumira abantu enguzi ebaveeko bwe buzi bwe bakola nti bw'oba osazeewo n'ogamba kati kale ensirise leka baleme kukozesa kitegeera ate okusirika kitegeeza tojja nagenda kwezo political shows political show wona agendayo ogenda yimirira katuuti after performing okunga Abannayuganda ekyakusasuza wagaye bannange ono MK mumulabiranga ddala wabeeranga zono agenda tukolera ebintu bikiregera kitegeeza bw'oba osazeewo okusirika kye bayita politics kidde ebbali abayimbi bangi mu ggwanga mulingo tebabaliiko nga teri ababuuza nti gwe mukulu nga tumaliriza in this new era how is an artist going to be neutral as the word neutral because waliwo artist bangi nga bo baagala okubeera neutral mu era eri demanding ennyo aba artists basobola okubeera neutral ne bo bennyini be bakyereetera obutabeera neutral bwe tadde tugenda mu show ya Wizo teri yabadde amujajinga oba amanyi nti ono Wizo ali weeno newankubadde Wizo ali mu federation Wizo nga yayodde bagambe yamaze gobe mu kichega kinga nti newankubadde ali mu federation naye nga Wizo muntu embeera ze ebintu byabufuzi tabirimu yeeberera mu bibye yeeyogerera bibye chegera kati ate yorotuka ku show n'abalaga nti nze so abeera neutral ebyo kyemulimba ochegera patriotic bwe bakubuuza lwema namakulu omanyi gyagwa no ali neutral kyebayita okubeera ki neutral kigera nti bw'oba osazeewo okusirikira ddala naye teweefuula ayogera ng'ate oyogerera sayidi emu okigera kyebayita nti abayimbi mwebali mu ggwanga nno nga b'amaanyi nga bali neutral nga teri ababanja kubaako kyebakolaki osobola okubeera neutral audience ejja kubaako na buzibu naawe kasita oteefuula nti bakukozesa nti lwansonga Rema yagaana okweteeka mu position y'omukozesa kitegeera tomulaba ku political show yonna gy'abeerako tomulaba wantu wonna wasanga omuntu nga amusanze ku show nga wa NRM nga mukwano gwe nti tunyumyemu wasanga opposition nga mukwano gwe nti tunyumyemu ekyo ne kikola ki kikulaga nti ye kyakola ki ali ku kyakola ki amanyi kyakola kyaliko titayagala kwawula mbawagizi be alina ni partisan yavuga endongoyi naye buli wovayo n'okuba opposition olw'okuba bakuwaddeyo oba weeseetinze fete kyetugenda okutereka nti oke wagamba gwe no byogerako Kyagulanyi oyo no mubanja eddwaliro kigera ino zimbira Abannayuganda eddwaliro naffe katukulinde sawa yenguzi nga naffe yaffe tugambe naffe abasajja batubangizeeko bagambe bane mu stopping enguzi ate kati awo ng'okyuka kigera ndi just
bamanyira okuwuddisa abannayuganda abannayuganda tokyasooka bawuddisa okola statements bamanya nti kati eiza oli wano oba oli wano bw'oba toli wano era atalina side tebamunyega bakuleka kyegera nti mumannya ago gundi ge yamentioninze oyinza obutala nnyo bannayuganda nga babanja vinka oba nwaji kubaako kye boogera kyegera lwasonga boba from day one beekola ki beesirikira ne badde bali power babalababula neera baneena aboogezi beteeka mu kimyaso kyegera lwasonga era Lutalo yali tali mu bintu ebyo ng'ali ki nyuto abaana bateeka naye kasita yayingira federation ebintu byatabuka ati kati obuzibu olwonzeka nga ekintu kimu kasita oyingira waliwo ekintu kyoyingira ng'olina okukola statements z'otamanyi zigenda tandika zitya zigenda tandikira zigenda kukomyawa after oyingira ekintu ekyo Lutalo yali alina kubeera mu kaliba nga ya Rema ng'ali awo akuba ndongo ye bwe yali nga teri muntu amuteeka side kijjakola ki naye buli weweteeka mu position eyo nti nze saagala byabufuzi naye ate buli ovaayo wekijja nga kikuba position yawe oteekamu eddoboozi bw'oba wavaayo nosobola okunga abannayuganda bannange temugoberera bannabyabufuzi abo baagala kwawulayawula mu bantu nti Lutalo waba nga asobola okuvaayo n'akunga abannayuganda bwatyo temugoberera bannabyabufuzi saawa y'enguzi weetuuka n'obalaga nti nze ate ebyo sikola ki nze sibiriimu ebyo sijja byogerako sijja bikola ki sibyagalira ddala kyegera kati bwe buzibu bw'abayimbi b'e Uganda nti beeteka mu position ey'okwogera sayidi y'abantu bwetuka okwogerera abantu awo tebanyega kyekyo kale obubaka bw'obusembayo obubaka bwange obusembayo nti just ffe abannayuganda tubeere kiini eri abayimbi baffe tutandika oyiga statements ze bakozesa tuleme kwewuunya nnyo kati omuntu ng'akoze statement kyegera nti kati omuntu akola statement just n'omanya nti kati ono simulinaamu ssuubi sina kyengenda mubanja tagenda kyogera kammute kampulize muziki puliriza ndongo kiya okay tubadde ne Xegawa Junior ensonga agenze maaso n'okuba nga azitematemamu bw'atyo mufu ofaananako bwe butyo abasidi omususiziri erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli tubadde ku Urban Bar enesangibwa na Mungona tuka ku Orthodox Small Gate opposite wewali Urban Bar buli lwakusatu wabeerawo campus night mbuufu obo Sunday waliwo kyoyinza okuyita la branch ate Friday esembayo mu mwezi wabeerawo ekibira mukwano gwange experience ebeera yanjawulo nnyo osaanidde ogere maaso okuba nti oyitawo Rukia yabadde ku camera. Thank you so much.